Wabaddewo akasatiro abakyala abafumbi b'emmere abafumbira emabbali g'ekkubo Kyambogo ku siteegi bwe bakedde ng'obuyumba bwabwe mwe bakolera n'emmaali yaabwe nga biggyiddwawo mu kiro ne bisuulibwa mu mwala ne bateekawo ekibanda ky'emmotoka. Kino kibajje mu mbeera ne bagumba mu kifo kinaawateereddwa emmotoka nga baagala ziggyibwewo ekifo kyabwe baddemu bakikozese kubanga babadde bakimazeemu emyaka egikunukkiriza mu 15 nga tewali abataataaganya. Bamukubira essimu ne bamuwoni kapito nanyuma yo kibamuleera nakuba essimu ng'amuwoni nga bulava okutuyamba n'atwogererako agezaako n'akuba essimu n'amuwoni batubonyaabonye ebintu babyononye buli kinamutona ne bakyonoona bwe baagala tuveewo nabo baveewo okiwulira nabo baveewo kuba kino ekifo eno load reserve kati bwebanga load reserve fene tugenda kuvaawo kutunyigiriza kubutatubala nga ffe abaliwo. Lydia Namatanga y'omu ku babadde bafumbira emmere mu kifo kino ategeezezza nga bwakedde ku makya okujja okukola kyokka kimuweddeko okusanga ng'emmaali yaabwe yonna esuuliddwa mu mwala era ng'eyonooneddwa. Kimpaddeko olunaku olwaleero bwenkedde okujja okukola wano ku mulimu w'enkolera nga buli kintu kyange kyonna tewali na kimu. Ebintu by'abakyala byonooneddwa babisudde mu mwala, amasowaani bagaasizza. Tetumanyi na kumanya bana tuli mu nnaku gavumenti mujje mutuyambe ebintu byaffe byonoonese. Ffe tuli bakazi banaku, ffe abeewererera abaana basajja baafa, tuli bannamwandu naye obusungu tulina bungi ku mitima kuba ebintu byaffe byonna biweddewo gavumenti mutu. Ebimu ku bintu ebyonooneddwa kubaddeko emidaala, emmere ng'omuceere, amatooke, ennyama, essigiri, obuwunga ko n'ebirala. Abalala beekubidde enduulu mu yafeesi ya mmeeya ow'e Nakawa Paul Mugambe era ng'ono asitukiddemu okujja okukakkanya embeera. Ensonga eno egenda balya ngenda bagoba ttiimu y'enforcement okulya enguzi ne mutalowooza ku muntu owa wansi oli gwe mulwanirira bagagga already bano bakyeyiya baavu lwaki temubalekera akatono ke balina bwe mutazaawo bakyala bano mwonna zino emmotoka zigenda kuvaawo n'abakulira enforcement e Nakawa tugenda bago. Poliisi okuva e Kyambogo Highway ng'ekulembeddwamu agiduumira Vincent Mahirane atuuse okukkakanya embeera n'ayogerezeganya n'abakyala era bw'atyo n'abagumya ng'ensonga zaabwe bwe zigenda okukolwako. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza ng'ensonga zino bwe zituuse mu mikono gyabwe era n'ategeeza nti baakutuuza enjuyi zombi okufuna ekyenkomeredde nga tewali gwe banyigiriza. Oluvannyuma emmotoka zitandise okuggyibwawo ne zitwalibwa ku ggombolola e Nakawa kisobozesa abakyala okugira nga bakozesa ekifo kino ng'ensonga bwe zigonjoolwa. Byakyambadde Rollins ku Rasalt TV Omunnyo.